Buchanga Ubanga Bwamindi, Amanya Yenze King Smith, njagala okwongera introducing myself, award-winning King Smith, best actor in both feature film and TV series according to New Vision Film Awards 2022. Nino kaisangawo mukawulire kabanugune kabakolechi kaberenga kabakwatako muri munda. Anyways, amawulire nkyalina mangi era wengenda okugera ku mulega mwana muwala amanyiddwa nga Remanamakula Essanyu jerere eriba sebo afa abakyala era wengenda okuwanga Simba Kekisira Remanamakula munange avuddeyo n'alangirira omuwanguzi wa Jessa Rema cover promotion ene badde eriwo okumala weeks 2 weddu ngate agenda kubalangirira weeks 12 ngagenda kubalangirira abawanguzi 12 nga bagenda bakola challenges enyimba ze ezenjawulo according ku love je mumulaga. Remanamakula yatandika challenge eno oluvanyuma lw'okuba muno brand ambassador w'amata agamanyiddwa nga Jessa nga olabaka postako era so many Rema's family and fans all over the world have come out okubanga bakola challenges eno both on TikTok and on Facebook, Neku Snapchat. So what he did, or what she did, was to go partner up with Jessa, and then they got this promotion ongoing with different packages or different hampers to be given out to you, the family and the friends. Abali munsi ezenjawulo. Era nga lw'ensonga Rema ono yavuddeyo n'asuubiza abawagizi be mwena gye muli ogunsi yonna. Era nga omulundi guno akayimba kabaddeko ku promotion eya weekend ewedde omuwanguzi gwerangidde kabadde This Is Love. Oba Love ke yayimba ne mwana mulezi amanyiddwa nga The Ben okuva side zawali ate mu ggwanga lya Rwanda. By the way, talking about The Ben, over the weekend nalabye The Ben sharing different pictures nga ali ne Azawi mu studio. So I think before Azawi nga tannakola show ye maiden concert agenda kuya ku Cricket Oval very soon. I think agenda kuba fulumya oluyimba olupya ne mwana muwala ne mwana mulezi amanyiddwa nga The Ben okuva Rwanda. So let's just wish them well. Let's just to supporting Ugandan music, supporting Ugandan content, because it's the only way to go. But you see badamawuli amule gali ku mwana muwala Rema era nga omukyalo no gwe yalangiride erinnya lye bamuyita Mulungi Noel nga olaba videos ow'enjawulo changes zibadde zijja zikolebwa ng'okola ka video ne mukyalawo ne bao ne girlfriend ne boyfriend ne baby daddy ne sponsor ne penipo yenna gweyagala azonga zisa challenge nga kali mulimba lwa Rema nga muli mudu performinga. Yes, abadde ojja kuba wewangulya ekirabo. So oluvannyuma lw'abantu abajja okuba ne bakola challenges zino naye ne mukwano gwange amanyiddwa nga Tom D ku TikTok naye avuddeyo n'akola challenge eno ne girlfriend we omupya era nga I think bajja kuba bawangula anytime soon kubanga celebrities meeting celebrities kiba kyangu nnyo okuba muno onawangula. Naye congratulations eri Mulungi Noel era Rema yavuddeyo namuwa hampa eya Jessa ng'erimu ebintu bingi nnyo era nga kyalaze amanyi mannyo. This is another way of promoting. When twasookera ku 1 million challenge mujijjukira bembe bafulumiza 1 million challenge negenda maaso negenda maaso, but Rema kuno yakikoze. So kankulabeko ko ku video buno ne Rema n'omuwanguzi waffe then otekeremu no oba owagira omuyimbi wo still so muwagira ate nga bofunamu as a give back. Amanya yenze King Smith wano ku Celeb Jazz nga bulijjo kyonkola kiki mutoka subscribe ate towerabira kubanga following ku mikutu gyange gyenjawulo. Hi guys, guess what? Our winner for week 1 is Noel Mulungi. Yay! Kongs Mulungi, well done. And your Jessa goodies are on the way. Kongs. I can't wait to see the winner for week 2. Guys, let's go. Hi guys, guess what? Our winner for week 1 is Noel Mulungi. Yay! Kongs Mulungi, well done. And your Jessa goodies are on the way. Kongs. I can't wait to see the winner for week 2. Guys, let's go.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabye ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo